Yes, Fadi TV ujimbandiza kadde kano ina kusaba subscribing Bambi atompere video no kalike Fadi TV ujimbane updates buli kadde nko update nga nenkutusako biche bitambula mu nsi yo Uganda kosa neweru wayo ngina kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Fadi TV uji YouTube channel yesigika mukuwa updates subscribe onyige neko kade ensonga za jeno etumwine jukira oluchaka kasibwa danti yasiza omuka ogwenkomero kyakasibwa danti yafudde esaawa zino okusinziira ku gavumenti yo n'okwaliza mu neba officials bonna Jino Katumba amala Afudde n'ategeeza nti omulambo gwa Jino Etumwine gugenda kuba gutuusibwa essaawa yonna wano mu ggwanga Uganda gugenda kuba gutuusibwa essaawa yonna okugibwa mu ddwaliro erya Aga Khan wali mu ggwanga lya Kenya mu kibuga ekya Nairobi. Jino Etumwine afudde olunaku olwaliro zibadde essaawa nga 11 n'eddakiika 4 ez'okunkya. Wabula Bannayuganda basinga babiwakanya bagamba nti Jino Etumwine yali yafadde naye nga gavumenti yetegeeza nti yafudde lwaleero ssaawa 11 nga bukya. Wabula Etumwine ekyamuse bagamba nti yafudde kansa wa mimiro naye ate Bannayuganda basinga bo babiwakanya 100% bagamba tebasobola ku acceptinga gavumenti kyerangiridde bagambye nedda obwabadde buto naye ebise bisinga omuntu asobola okufa ng'afudde natural death akuba ennaku zino mu ggwanga Uganda muno bintu byatabuka buli afa bagamba yafudde butwa bw'otunuulira ku posti eziterebwayo ku mikutu gya social media gyonna egibika Jino Etumwine Bannayuganda comments zibatekako nkaawu nnyo n'ensonga nti Etumwine ebigambo byayogera ng'agamba nti Bannayuganda baneekalakakasa poliisi erina right okubanga ebatta right okubanga ekuba ku nnyama kati Bannayuganda basinga comments zibaweza mu kifo ky'okumusaasira aw'omulembe basinga bajaganya basinga bagamba nti bagenda kusula mu bbaala olunaku olwaleero ababodaboda abasinga bakyamufu nnyo mu kibuga Kampala olw'ensonga nti Etumwine yali alagira poliisi nti bwe baba basanze ababodaboda abalina emitwe emigumu mu biseera bya kafyu balina right okushootinga balina right okushootinga omuntu oyo aba aganye ogondera amateeka gamba balina right okuba ku nnyama era abantu abasinga kyabanyiga nnyo Bannayuganda abasinga kyabanyiganya ebigambo Jino Etumwine omugenzi byayogera Bannayuganda abasinga byabanyiganya era essaawa zino abasinga bali mu ssanyu jjiira abasinga kati essaawa zino bali mu kujaganya abasinga bagambye nti abagenda gulayo n'enkoko basale ku social media wali ku Facebook otunira comments ezisinga ezitambatambula ku posti ezibika Jino Etumwine abasinga balaga ssanyu jje naddala kwegamba si byangu ku side naye nakusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Fadi TV uji updates mbanazo isera buli kadi busa omulambo gwe walituuka olunaku olwaleero ssanga 11 ez'olweggulo oba olunaku olw'enkya kuba ateekeddwa otwalibwako mu parliament ateekeddwa otwalibwako mu chaachi ya Lubaga mu chaachi ey'Erubaga bagenda mutambuza mu bifo bingi nnyo ebiwerako basuubiza n'omutwalako mu balakisi y'amagye ey'ebbombo iyo nane balina okumutuusa kwegamba ayinza okutuuka olunaku olw'olwaleero saa 11 ez'olweggulo oba olunaku olw'enkya ssaawa nga 3 ez'okunkya okugibwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro lye bayita Aga Khan gye yafiiridde bamuyita Jino Etumwine. Bannayuganda basinga batamyetamye dda bagamba kaafe kwegamba ensi yo yalabuka ennaku zino ngenda kusaba subscribing ate asigale nga ofollowing updates mbanazo buli kadi buli ssaawa nzikutuusako mbujjuvu bwazo n'ensonga sigala nga following ojja kuba ofuna ebisinga kitalo nnyo ekya Jino Etumwine. Essaawa eno Speaker Anita Among yali agenze mu ggwanga lya Roma okusinkana Papa Francis naye ng'agava mu ngobo galaga nti yabadde agenze kusabira Jino Etumwine okusobola okusimattuka ekirwadde kimugoya nali kisinza okumukuulako enviiri ku mutwe n'okulabika nga kimutabudde obwongo okumubikira nti Jino Etumwine asiza omuka ogw'enkumirwa kuba simanyi oba bituufu naye nga ku mukulu gwa Facebook bitambuzibwa mbu yabadde agenze kusinkana Papa Francis
okwongera okusabira General Elly Tumwine kw'ossa ne bajjeno abasinga abalwadde kuba kati ennaku zino bajjeno banogoka omu ku omu ne Salim Saleh naye gyali mu ggwanga lya America mu Seattle ne bagamba yafa dda yakita dda kugamba gavumenti yagamba nti gyali mulamu ali live and kicking. Subscribing ate musigale nga mugyekuumiddeko updates mujja kuba muzifuna buli kiseera. Mbeere bulungi, mweraba.